Saha anyimbira bulungi era ku mbaga yange waliwo abayimbi abatalina kumisingako. Saha talina kumisinga. Oluyimba lwe yakola ne Bafana lwe luyimba lwange namba 2 Kamiliyoni talina kumisinga. Oluyimba lwe lwange lwensinga okwagala Jamila. Kakati gwe tosobola kuŋŋamba nti nze mulinako personal issues. Saha muto nnyo okubeera mu liiga erwana nani ne Bebe. I am a father. I see a good voice and a good talent that could have exceeded. Saha vayo kwebanga nambadena mubadde mulina personal issues. Singa personal kankwanguize. One, ne bwankubira essimu olwedde ebintu byange mbyogedde kuva myaka na myaka. Sabyogedde juzi nga Saha yakesimbawo. Mwenna ne ku list nateekangako warning. Nga warning eyo eyogera ki? So bannamawulire mulina okubeera very sincere to your friends. Mumanyi maze ebbanga nga ngamba Saha muto wange ku biragalalagala. Kwanza Saha anyimbira bulungi era ku mbaga yange waliwo abayimbi abatalina kumisingako. Saha talina kumisinga. Oluyimba lwe yakola ne Bafana lwe luyimba lwange namba 2 Kamiliyoni talina kumisinga. Oluyimba lwe lwange lwensinga okwagala Jamila. Kakati gwe tosobola kuŋŋamba nti nze mulinako personal issues. Saha muto nnyo okubeera mu liiga erwana nani ne Bebe. I am a father. I see a good voice and a good talent that could have exceeded. Nayogeranga, rest in peace, nayogeranga ne muganda wange namwe public Moses Radio nga mulowooza nalinga nkola ki nsaaga nga mbeera ngamba Moses kino ne kino ne kino ne kino. Moses omwezi gumu nga tannafa twasinkana emirundi 3 Casablanca ne twogera nga pain yaji ngamba Moses era kino yafa kiina era mu kukakkanaawo kwe mwalaba yali akitunulidde bw'ati. Namugamba Moses Katonda akutegekedde obudde bwo nga Bebe Cool, Bobby Wine ne Chameleone bakoze eki bavuddewo. Gwe making sure nti ekiseera ekyo wetuviirawo wooli okwate keeke yo n'emikono emeka naye ate akuyambi ne ku keeke oli alyako nga tukyaliwo. Kati weggyeko pressure, tereza kaloboozi, yambala bulungi, image gwe kuba music ffe tunaatera. Kati era akaseera bw'ogenda okalaba Bobby aka music akazze ebbali. Ogenda okalaba tukatwala naffe naye naffe tugenda kutuuka bbanga siriawala tukakole ki ani yali badde ayingira radio naye raba muganda waffe n'atufaako. So n'olwekyo kifo ky'okulinda King Saha okuba nti nze ndowooza waliwo ne gye mwali badde mumutwala by now because mugenda kukiraba gye bujjaawo nti it was very necessary. Okay, and you all know. So gwomanyi mbamanyi mwagala nnyo committing arrest. So bwe mbanga mbuulirira ebintu bino mbibuulire out of experience. We have lost so many friends of ours. We have lost musicians to a lot of ate ebiragala ebyo byolaba bw'oba omuntu abikozesa mu kigero. Okay, waligambye oba kuba bangi ababikozesa naye mu kigero naye waliwo abaasala layini. Ate bw'osala layini ebintu ebyo ebiseera ebisinga biba birina kye bikosa wano ku bwongo n'obulamu bwo ng'omuntu. So I don't advocate, and all my years in life and my music career in this country I have obukyafu bwa contestant oli nvudde emyaka gyonna nga nzija mbwogera. Okay, nvuddeyo nenjogera si mu bubi abayimbi bakwano bange bino ebintu mujja biraba nga byemireetinga mu famire zammwe ne mu ggwanga lyaffe. Ti omuntu bavaayo ne bagamba image yammwe mugifeeko, image y'obuyimbi, eneeyisa, enjogera, biki byokola bimatalinga mu maaso. Kati eno UMA kyekibiina kyekirepresentinga art ya Uganda ya music. Okay, mwe mulabe ekifaananyi ddala ddala kye musobola nammwe tuteeka mu maaso. Aba Nigeria ne bagamba nti eyo industry ya kabi. Aba South Africa ne bagamba abasajja industry yaabwe bajagala nnyo bagirwanirira. So ekifaananyi ekyo mukitunuulire. Sijja kwogera kubiddako kubanga aba contestants saagala kuddamu kusuula bigambo ebiyinza okusoundinga nga Bebe alumba. Sirumba naye njogera facts.
Thank you, Uncle Bebe Cool. The timing of it, because brand yo ne banga lyombadde mu business eno likusalawo kyamanyi music industry. Akalulu kasembedde, presidential debate esembedde. Togezezzaako kukyusa mindset y'abalala babadde basalawo edda. And oyogera ku brand face, because King Saha wetwaliyo ffenna nga bano bonna baaliyo yagambye ebiragalagala yabivaako and ye bw'atyo bw'afaanana. Time gyenviriddeyo kati eri okay. Because akalulu okasula mu kabox kitwala second. Ate tukyalina week, tukyalina ennaku eziwera. Ebiri obvious. Kati erina okukolagana ne government okusobola okugyayo sector ya music. Programs za government zonna ziri written mu lulimi lwa Luzungu. Wetaga interpretation, si just kusoma booti naye interpretation omanye ebintu okutegeera okitegeera kubanga bw'obanga tonnakola decision eyo ojja kujja otunnyonnyola ffe ng'abayimbi oluzungu olwo kye lutegeeza. Oluzungu lw'ebintu ebyo byonna byonna nga bwebira luli written waggulu era nnyigira nnyo aba electoral commission ne board okubanga temwateekawo nsalizo abeesimbawo ebintu bye balina okuba nabyo as qualities ebiri obvious. At least nga omuntu okuba nti alina we yakoma okusoma. Ekitegeeza abayimbi abasinga tebaali esimbyewo. Yes, si kyakuba nti buli muyimbi alina kwesimbawo naye abeesimbawo badde balina ebisaanyizo. Ebisaanyizo kikulu. Omuntu yenna yali akutteko ku mukazi nga obanga omusango gwali gumukutteko mu kooti talina kola ki kwesimbawo. Omuntu yenna ataatuuka mu senior 6 talina kwesimbawo kubanga oluzungu lwe twogerako oluli interpreted mu ministry ya tuli under gender. Luzungu abaluwandika biri waggulu kati ate olina obi interpretinga otunnyonnyole kiki kye bateesa kati ate tukunnyonnyole mu Luganda ate olukyuse buto mu Luzungu ate muwandike muzzeeyo kiki kye tuteesa. Si byakusoma busomi ki. So if I were okusinzira ku bakandidate bange mwenna mumanyi answer gyekola ki gyeraga. Uncle Bebe Cool wano mu gundi owandiise n'ogamba nti twetaaga president, we need a president who can speak English for starters. Naye bonna ku ky'oluzungu kyoyogedde Sindi ayimba n'okulwogera, Saha ayimba n'okulwogera, Maiwe n'endala ezifaananako bwe zito zaali mu luzungu bwe twali ku nomination day era yayogera mu luzungu. Wano badde otegeeza kise? Ndowooza ekyo maze okinnyonnyola nti you must be able to interpret, speak and interpret in English. Ate ng'era ekyo interpretation is based on the level of education. Okay? Twagala obukulembeze bwaffe n'Abannayuganda abalaba leero baleme kulowooza nti bannange tukyali bakyalikyali bya kyapiri. Tuvuddeyo kati tuli bantu bali responsible. Let us make responsible decisions. Ne effect ya kino kyokka kye twogerako kati kigenda kuyamba n'abayimbi abavaayo bamanye nti bannange sijja ku dropping out of school kubanga mu maaso eyo nnyinza okwetaaga okwesimbawo ku Ministry of Finance nga nina erinnya nga mukwano gwange ye president kubanga bwe siisome bajja kundaba bulala, ensi ejja kundaba buki bulala. Bwe nanywa ebiragalalagala nembeera nga nze nfaanana bulala kijja kwonona image yange. Office gye nnyinza okubanga buli muyimbi kati bayize nti bw'omala music ku myaka nga gye tuliko oyinza okuba nga otranspose odda mu business ki endala. Naye ekintu ekiyinza okulemesa business eyo oba omulimu ogwo ekisookera ddala image, record track yo y'ebikolwa. So kino Bebe Cool kyayise okwogera ne bannamawulire message gyensendinga tegenda only ku balonzi abagenda okulonda Sindi ne Fina nani ne Saha. No, eno message egenda kubeera interpreted abayimbi industry etegeere nti kikulu nnyo okubeera okweyisa obulungi, okubeera ne image entuufu. Bebe, King Saha tugenda mutunuulira nnyo because obudde buno alese vibration yamanyi nnyo mu kalulu kano, but Moses Matovu, Jose Chameleone, Bobby Wine, Eddie Kenzo,
naawe muli mpologoma z'amannyo mu music ono obudde buno abaana ku benkumenyedde bonna baendosinze King Saha olowooza bo babadde batyamu for this time? Kakati nsobola okugamba nti nno okukola ekintu ekituufu tekyetaaga bantu bangi, kyetaaga omuntu ki omu. Mu nkulakulana y'eggwanga ne mu nkulakulana ya sectors mukkirize ng'omuntu ategeera ennyo ekintu okuba nti yakiridinga muki mu maaso. Omuntu omu asobola okuwabula abantu miliyoni, kiba kizibu nnyo bonna okuwabula omuntu ki omu, kubanga balina amaloboozi mangi gonna gaganya okusentalinga, naye ono alina eddoboozi liki limu lyangu lyakuwulira. Bw'otunuulira reasons zange ne bontuuza n'abo abantu abana ne mbabuuza nabo ne bambuuza nkiwa nti naawe kennyini wooli tosobola kubiitinga reasoning yange, tosobola gibiitinga because kivudde ku sentiments za Bebe Kulu. Ate saagala kwawukana nabo, tetwawukanye. Eyo ye democracy bwebeera. Mu democracy jukira natandise ngamba buli muntu alina obwongo bwe ne we bukoma n'entegeera ye, but bw'ojja n'obuulira abantu abasinga baba balinze just kubabuulira, kuba weeyinga abantu beekubamu nnyo mu mitima usually. Byebimu nga bwe nkugambye okuviira ddala ku bukulembeze bwaki obw'eggwanga kijja kitrikolinga wansi. So sinawulira ddoboozi ya mwami Matovu ng'abaako nekyayogera tomukomitinga mu public, tomukomitinga yaveeyo publicly. Sinaba kuwulira Mayanja publicly. Ono Saha yabafunanga via videos aziyatekanga ku mitimbagano gye, Mayanja n'asayininga, Musuuza yasayininga, Muzeyi Matovu yasayininga, kakati ne Magere yasayininga. Uganda ena abayimbi abasukka mu 15 naye buli kalulu ka buli muyimbi ali mu uma, kubanga jjukira abayimbi bali mu associations za njawulo. Buli kalulu ka buli muyimbi ali mu uma kastandinga iko kamu value yako eri iko. So si kyakuba nti mwami Matovu, si kyakuba nti ono abasinga bonna nayogera nabo, naye kati ku level yaffe y'okwogera situsobola kwatula bye twayogera, ate nga basuubiza era abasinga bonna tukkiriziganya out of respect. Waliwo omuntu okugwira ekiyiifuyiifu nga gwosooseeyo n'akuwa kyoyagala ku ssaawa eyo, naye akalulu kabeera private, era nga nkusuubiza nti nno ekyo nakyo nteeraako anti kati munange kati omuntu bwe bw'aba azze nga yasoose naawe ogawaayo no yasoose, naye naawe bw'oddayo n'okirowoozaako oyinza okwekubamuko osanga mu liiso n'ogaa nayo manyi kati ekyo saagala kiyingirira. Ekyo tukireke ku level yaffe y'abantu abakulu, naye nga for the good of the industry nsuubira nti buli munnayuganda yenna awuliriza ebintu bino amanya nti naffe ng'abayimbi tukooye okututunuulira ng'abayaaye sekita eri awo just, era bannamawulire singa Saha aba asinze nja balinda ekiwaatule, era press conference nze ndigikola, era naye singa aba asinze n'akola bulungi mu ttaamu eyo ekyo kyenoonya, naye singa aba akoze obubi mujja kuba mwatuzzaayo emabega emyaka emirala emeka ebiri. Industry eno twetaaga kugenda, there is a lot right now, tetulina kuddayo mabega, tetwagala kutandika ku zero.